Mukulu oyo gwe bayita Bebe Cool embeera nga bwesobodde okubatenga etambula olunaku lwajja omukulu Bebe Cool yasobodde okubatenga kwasaganya n'abayimbi ab'enjawulo ne basobola okubatenga bamenyamenya mu nteekateeka ze bagenda okubatenga baleetera music industry ya Uganda nga bwesobodde okuba atenga etambula. Omukulu no Bebe Cool yasobodde okuba yaleese ebirowoozo eby'enjawulo abayimbi ab'enjawulo basobola okubatenga yabategeeza kikyasuubira mu kibiina kye bayita WUMA nga omanyi nti akadde kano embeera nga bwesobodde okubatenga etambula bannaffe abawuma baagala kuba bafuna obukulembeze nga baagala okulonda chairman anakulembera abayimbi era nga basobodde okubatenga batalaga mu bitundu ebyenjawulo gamba nti Masaka Jinja Mbarara yonna nga bayitamu okuba babuulira abayimbi kiki balina okubatenga bakola olunaku lwajja wadde mu kibuga Kampala ne basobola okuba bamiitings abayimbi naddala ba upcoming wano n'omukulu Bebe Cool yasobodde okubatenga agirayo kyeyabadde ayagala okubatenga ategeeza abayimbi na biki ebyasobodde okuba atenga bitambula. Omukulu Bebe Cool ono yasobodde okubatenga ayogera bingi nnyo era nga mu nteekateeka ya WUMA olaba Bebe Cool ajingiddemu akadde kano omanya WUMA nsava akadde kano. Aya basi tugenda tutandika wano omukulu Bebe Cool ng'atubuulira ku nsonga ye nga bwaziraba music industry nga basobodde okubatenga etambula. Ayaya omukulu Bebe Cool wano asobodde okubatenga ategeeza Bobi Wine Bebe Cool Chameleone be bamu ku basobola okuba tebakyusa music industry n'ebiro byonna babikola batya agamba bw'ati kyantwalira nze okupulanira okutegeera nti tulina obuzibu bubiri twetaaga okuzimba ffe abayimbi ate twetaaga n'okukyusa entegeera y'abantu engeri gye batulabamu baleme tulabanga ba curtain raisers ng'abayimbi b'e Congo bazze baleme tulabanga ba curtain raisers nga Jamaica bakoze eki bazze emyaka 7-10 egiyise kituukiridde nti kati industry ya Uganda tugi owninga twasembayo okukayanamu na ba DJ nga bebakyakalubya emigongo naye nabo ne bamala ne bakkiriza kati industry ne tugikwata muki mu ngalo ng'abayimbi. Aya basi omukulu Bebe Cool yasobodde okubatenga ayongerako n'ategeeza nti ekirwadde kya COVID kyasinga kubatenga kikosa nnyo ebisawo bibiri omuli eky'abayimbi n'ab'emizannyo be basinga okubatenga bakosebwa. Omukulu Bebe Cool wasobodde okubatenga aviirayo mu nsonga zino nga ne COVID alinga ayagala okubatenga gwawo mwaka mulamba abadde tayogera naye mu mbeera eno wakati mu kubatenga bateekawo obukulembeze bwa WUMA asobodde okubatenga avuddeyo nayogera bino omukulu Bebe Cool agambye wano ku COVID okusomoozebwa kubadde mu bitongole bingi mu sectors naye nga obulwadde obwajja sincerely speaking businga kuba industry emu mu nsi yonna eya entertainment kubanga bukuba wali bantu bangi so naali immediately nali ndowooza nti yes kirungi nze nkola ne gavumenti naye siri mu gavumenti naye nali ndowooza nti bw'oba olowooza ku bantu ababonaabona otandika n'abo abakoseddwa ennyo paka kwotuuka ku bakoseddwa ki ka message ako kagende nga kalaga nti industry ezibadde zikuŋŋaanya ze ziri obubi naye ate ekizibu specifically mu Uganda 70% bavubuka bato nti ate industry ya entertainment ne sports zebbiri ezo zetise half of the young people bw'aba tali mu music ali ku kisaawe bw'oba tomwagala ku kisaawe ajja kujja n'ennyondo street. So ntuusa okusaba kwange gy'oli ye mukulu oyo Bebe Cool ng'ategeeza asobodde okubatenga ajjeyo n'obusungu n'agamba nti alina obusungu alina obusungu ku basajja ba gavumenti. Bebe Cool n'atugamba nze nga Bebe Cool nina obusungu nyimiridde mu biti bibiri eby'emuyimbi obusungu n'ebya promota bukyanga mbeerawo tebantegekangako bukyanga nkola music neetegeka mbeera netondeka ekiwaatule mbeera ne Golden Heart mbeera ne East African Carnival ate nentambula ne Uganda nga nze entaddemu okujjako okuddako emabega ku sayidi y'abapromota n'abayimbi tuleme kulwanira nsonga yakuba nti bapromota bafuna zino babayimbi tulina ekizibu ng'abayimbi tulina okusooka okukyadressing nti nno tetubadde beetegefu tetwetegeka kutambuza ddoboozi lyaffe nga bapromota bwe baakola kyabo ffe wano ku association yaffe nga fiina okuyita meeting balabikako abantu 9 nga tetuyina
eyali pulezidenti n'anoba maama eyali amuddako n'atwalamu awo katono n'agenda. Omukazi oyo okugenda kwe nga neza renti ezisasula ofiisi mwe tulina okuŋŋaana sobole okuwuliza amaloboozi gano tewali. Aya basi ye mukulu Bebe Cool ng'ategeeza olunaku lwa jjo ng'alina obusungu ku bantu ab'enjawulo ne gavumenti ng'agamba tebasobodde kuba tebamuyamba mu kadde kano kaalimu omukulu ono. Yabadde ategeeza bannaffe abayimbi bannaffe abawuma basobodde okuba tebayisa abayimbi ba Upcoming mu kibuga Kampala basobole okuba tebabuulira enteekateeka y'okulonda enaatambula etya mu mbeera yennyini. Era ndowooza Bebe Cool ekiro ky'olunaku olwaleero abalabyeko omupiira gwa Uganda Hippos Under 20 African Cup nga bwesobodde okuba ate ng'etambula nga bw'omanyi nti omukulu Bebe Cool abadde ne mutabani we eyasobola okuba ate ng'agendera mu ttiimu eyo ne ku benchi teyasobodde kuba ate ng'alabikirako nga Tunisia yeekubibwa goolo 4-1. Embeera nga asobodde okuba ate ng'etambula. Mwana mulezi gwe bayita Derek Kakoza yakubye hat-trick ndowooza. Richard Basangwa naye n'akuba mutabani wa Bebe Cool. Abagatambuza bagamba nti oba obusungu wabujja Bebe Cool ne ku line-up teyabaddeko ne ku benchi. Nga tugenda mu maaso omukulu Bebe Cool abayimbi abadde offer nga bw'omanyi nti president asobola okuba ate nga muteekamu akasente ak'okupromotinga endongo wano namukola ne studio. Omukulu Bebe Cool asobodde okuba ate ng'ategeeza abayimbi bonna gwoba nga olina producer wo akuwadde essaawa 3 zokka ogende mu studio president yasobola okuba ate ng'abakolera nga muli mu kirwadde kya covid asobola okuba ate nga ofulumya oluyimba jangu ne producer wo era ng'akutegeeza gwoba nga oli muyimbi tojja nanjagamba oba sigala okujja ku studio ye. Abayimbi babategeeza bato bange mbayo ka studio eyo bwavu eyanterako ettaffaali naye bwe najja nabagamba nti wabaayo omuyimbi kuba kati byakuteekamu ate tetuyina ekyo wabaayo omuyimbi naye ng'olina producer wo oyinayo ewange essaawa z'omeka essaawa ze 3 ezo ojja okola oluyimba lwo ne producer wo kyokola obufulumire kasita tojja naki asigala sembayo maama nsaba kubuuza nyinza kukwatagana nani okutuuka ku studio yosebo muzeyi Bebe Cool? ojja kukwatagana ne Roni producer Roni oba Fiina ngenda muwe ennamba oyo yennyini tulinze ekyo Fiina ajja kituukiriza. aya basi yembeera bwetambudde Bebe Cool akutegeeza obanga oli muyimbi ogenda mu studio yabawadde essaawa 3 eyo no studio ne president yateekako akasente wadde nga Bebe Cool ye yagyefuga agaba president yamuteerako akasente akatono ennyo. Embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula era omukulu Bebe Cool yasobodde okuba ate ng'asaba abayimbi beegatte wano no wasobodde okuba ate ng'agirawo ekirowoozo ng'asaba Bebe Cool president yabalonda president Museveni yabalonda chairman akulira wuma emirimu gijja kuba ate nga gitambula bulungi bwe munaalonda abantu abatakwata na president era bijja kugaanira ddala. Bebe Cool yabadde abasaba bamubuuza lwaki teweesimbyewo n'agamba nti abamu bayinza okugamba azze kunona ssente naye olw'embeera n'agamba kakidde ebbali naye n'abawa ekirowoozo kikino. Nze ndowooza eddagala erisinga obukulu erina kuba presidential directive. If the president gets up in the morning and says nti njagala nze mba neerondera omuntu akulembera abayimbi mu ttaamu eno nti agenda mwerondera kitegeeza nti nno buli muntu yenna buli muyimbi kabe waggulu kabe walira kabe waki ajja kuba amanyi omuntu oyo omu omukulembeze gwakoze eki. Kati ng'ekizibu kye kiri kimu nti pulezidenti yatuwa omuntu akola naye so ebizibu byaffe bigera kutuuka so structure zitandikire ku muntu oyo okudda wansi. Aya basi Bebe Cool asobodde okuba ate ng'asaba abayimbi bwetwogera akadde kano abayimbi bannya basobodde okuba tebavayo nga baagala obukulembeze. Waliwo omukyala gwe bayita Cinderella Ssanyu akadde kano abadde president omukulu wa Ikibenda yasuddewo akatambala ne bamutegeeza olw'embeera nti experience ye mu ndongo eno abadde bamuvuganya badde bangi nnyo abadde bamuvuma nga bamuyisaamu amaaso. Omukulu wa Ikibenda n'asobola okuba ate ng'omugugu gwasobodde okuba ate nga gwamuzitoweredde mu mbeera eno. Omukyala gwe bayita Cinderella Ssanyu naye ayagala okuba ate nga akulemberamu ku bayimbi. Omukyala gwe bayita Sophie Nantongo wali akulembera bali serious. Waliwo Cindy n'omukyala gwe bayita Sophie Nantongo bwe bamu kubasinga okuba ate nga abaliko bakompetita abali serious mu mbeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula wadde nga badokita bitonde gye bali basewasewa baani bonna naye nga abali serious nga bekutegeezaako Cinderella Ssanyu era ng'olunaku lwajjo omukyala gwe bayita Cindy yasobodde okuba ate ng'ategeeza akadde kano tebeetaaga bya myaka
just bwina kuba bwongo. Seetaaga buli omu. If Uma has 1,000 people, bano ebina ne baba nga tebanjagala. It's impossible everywhere. Yes, ayenda ekyanjaga abantu bamanye nti emyaka si magezi these days. Back in the day, old men were wise. Days we actually see on TV a old stupid. It's not about age, not at all. It's about what somebody mentally can bring to the table. Because kyangu nnyo okulonda kyaliwo. No gwenjagala leadinge Uma or leadinge your company. Naye bwe mutuula mu maaso ga minister, because that is where Uma is, twogera ne ministry. N'abanga atamatama ebigambo tabitegera bayi tebalina budde. They have no time to translate. You understand? Because tulina bangi nga bakulu nga bambi. Magezi togatwala mbali. Aya basi. Ye mukyalo Cinderella Sanyu bwategeeza mukulu bebekulu bamubuuzizza nti lwaki teyasobodde kuba ate ng'ajja mu kawashi omukyala gwe bayita Ivin Lago n'ategeeza nti naye ne muwala we yabadde mulwadde ng'ali ku case clinic. Wano ne bategeeza nti Ivin Lago mukwano gwe era abaddewo nnyo mu kusonda akasente ako. Salabiseeko kubanga balwadde bangi mu nsi era nange gye nabadde ku mwana wange nga teyaliyo Saturday namala olunaku lwonna nga ndi ne muwala wange biyata gescreen byalwadde byesijja naye abantu balina ebintu bingi bye bayitamu. Esaala yange Evelyn mufaani wange naye mu bantu abadde bamunoonyeza obuyambi mbeerayo mu nsonga kuba saagala kuvaayo naye nze obutajja ku kawash ate tekikyusa mitima gy'abantu balina kuyamba Evelyn. Okay? Ye engeri gye njagala abantu batandike okumanya nti bantu bangi abagenda okuyamba oba abayamba naye tebaviirayo lwakuba nti bazze. Aya basi ye mukulu oyo Bebe Cool oba basobodde okuba ate nga bannamawulire bamubuuza era waliwo n'akaviri akasinga okuba ate nka training akadde kano omukulu Bebe Cool bamubuuziza ku nsonga z'emmotoka ebisinga bwe badde embigambo ne kati basobodde okuba ate bamubuuziza ku bullet proof y'omubanda ow'emagere eri etya. Olira Bebe Cool bwe yagambye yagambye bw'ati Wakyali ekibuuzo? Obadde osirise nnyo ya bullet proof. Waliyo ekibuuzo ekirala? Njagala twogere ku nsonga ya studio.